Abaka batula kakiiko akalondoola ensimbi z'omuwi w'omusolo bakunyizza abakulu okuva Ministry y'ebyenguudo ne ICT ku buwumbi 3 n'ezigwamu ezaakozesebwa mu lukuŋŋaana lwa Non-Allied Movement NAM olwaliwo ng'ennaku z'omwezi 19 paka nga 2 omwezi ogwa January omwaka oguwedde. Omutesitesi omukulu mu ofiisi ya President Haji Yunus Kakande yabadde akulembeddemu ttiimu z'abantu bano era nnyonnyodde ababaka nti buli kakiiko kalina okukola embalirira yaako eyeetongodde. The auditor looked at your books of accounts and realized that 58 relate to unspent balances where no evidence of return of the funds. The unspent balance was due to the difference between the estimated costs and the actual contract price, and the ministry has since returned the unspent balances to the consolidated fund. Honorable Chair and members, we have a receipt of the consolidated fund. Utajeni agenda okukola auditing okubadde ebitabo byabwe nasanga ssente ezo teziri iwo tazira talaba biwandiiko byazo kakati n'abalinda bamuddemu tibakola ki tibamuddamu kati batamuddamu yinaawuliza ripooti mu parliament kakati yejolabye bazze nga n'okumuddamu tibamuddangamu nga ate abawakisindoza ebintu ebimu babadde babiina nebana aba ICT ebimu babadde tebabiina. Ssentebe w'akakiiko era omubaka wa Butambala Muhammad Muwanga Kivumbi abawadde ennaku 2 okudda nga beeterezezza. Tusanze nti ssente n'ezaafikawo nga bayinozizza miliyoni 5.9 nga bayinozizzaayo mu ggwanika nazo tezirabika tebaazizaayo. Ne tubasanga nga balina akawumbi kamu emitwalo 26 mu miliyoni 26 ng'ako bakasansaanya nga tebayise mu mateeka. Bya Muhammad Wamala, Eric Sebalamo, Salt TV, Omunyo.